nangamba yabadde surprise okulaba muganda we Bobi Wine ng'amusindikira obubaka obumugumya mu bbeere. Ssebo Honorable Robert Kyagulanyi muganda wo asanyuse era n'atuma nkwebaze muneebaze eby'enjawulo. Weebale nnyo okuma obubaka obumugumya. Agambye ali so strong nti era omumanyi bulungi agenda kupafominga ngenda kusomesa 24 era agenda kusanyusa Bannayuganda. So, City President, President, the chairperson, wabula nzize n'olugero lwa President. Okusookera ddala nsaba ntwala akasaka okwebaza abantu bonna abali wano, ab'amawulire, abakulu abatulingidde mu bigere, mwebale nnyo, mwebale ddala. Wabula njagala twale momenti eno era mbabuulire ekiri ku mutima gwa Kamiliyoni Ssaabaza kubanga kye kituufu. Ennaku ssatu okuva olwaleero okudda emabega nzisipendinze ne Joseph. Ennaku ssatu nzisipendinze ne Joseph ng'ali mu kunnyonnyola ebimuluma. Naye omukisa gwe tulina Joseph musajja mugumu nnyo waali. Ekyokubiri ayagala kwebaza abantu mwenna abamusindikirira obubaka obw'enjawulo nga boogera okumugumya, nga boogera okulaga nti beeyiridde wamu naye, ne yeebaza n'abo baba tetasuubira kubeera ng'asobola okufuna obubaka bwabwe mu kaseera bwe kati. Era wabadde ayogera nange ampadde olukalala lw'abantu baayagala nsooke neebaze mu maaso awo era ngenda kukikola nga wantuye. Okusookera ddala Joseph yeebazizza abategesi ba event eno n'agamba nti baganda be mwebale nnyo, mwebalire ddala ne mu kaseera bwe kati okubeera nga musigadde muyimiridde ku nsonga emu era nga muyimiridde nabo. Joseph Bigi agambye mugumu, kyonna ekinaatambula kyonna ekijja mugenda kusigala nga muyimiridde wamu era asanyuse nnyo olw'okwekwata ensonga zino ng'omuntu n'okusigala ng'omuwomba ku bumugumya n'okusitandika era nagamba naawe guma naye mugumu. Ntwala omukisa guno okutegeeza Prime Minister Honorable Nabbanja nti mutabani we Joseph akusindikidde obubaka buno. Agambye nti ye weebale nnyo obubaka bwe yabufunye ng'oyita ku lukomo lw'essimu okumugumya ng'omwana wo era weebalire ddala okumugumya nti ekyo kyokka kyomaze okumugulirako akasimu kyayongedde okumugumya ennyo era mugumu. Ekyokubiri nga we bamusuubiza kyogenda kubeerawo stiiru nga we wali osazeewo okukikola akulindiridde ng'ennaku z'omwezi abiri n'ennya erugobo. Yeebazizza Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga nti Oweekitiibwa taata obubaka yabufunye obumugumya. N'agamba Katikkiro weebale nnyo, weebalire ddala era n'ayitamu ggwe okwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nti obubaka yabufunye magulu nnyondo mayanja musanyufu. Mwebale nnyo okuyimirira wamu naye mu kaseera we kati akazima. Joseph yantumye neebaze omukulu Salim Sale n'agamba nti taata weebale okumukubirako akasimu akamugumya mu kaseera we kati. Abadde tasuubira kintu w'ekiro naye musanyufu nnyo gy'oli. Mwebale nnyo, mwebalire ddala muwadde obuvumu ne mwongera okumulaga nti at least gwanga mujje kitudde emitima gy'Abannayuganda bonna. Yeebazizza Sipiika Anita Among akasimu weebale nnyo, weebalire ddala ne yeebaza Bamafiina weebale obubaka obumugumya. Yeebazizza omukulu Ham n'agamba nti weebale nnyo obubaka bwe wasindikidde mayanja obumugumya. Obubaka bwe bwetwogerako si bwa ssente, saagala buyintapulitinge wabula batutte obuvunaanyizibwa ne bamunoonyako ng'omuntu. Akaseera kano ndi musanyufu nti ye
omukulisi gyagambye okwebazaalibwaho nyabufulufiga lisi eno nga olwabalusoma Joseph atumye nkwebaza fulufiga atumye nkwebaza mu biti bibiri nagamba webala okuyimirira naye nga muganda nagamba naye webala okuyimirirawo mu bisimu byonna ebibaddewo ng'omukazi Bigi Joseph atumye nagamba nti nebaze fulufiga ku lw'abakyala bonna bannayuganda. Fulufiga yayimirirawo ng'omukazi omukyala eyasooka okutwala obubaka obugumya omukyala Bigi omutegesi w'ekivulo kino kyatuula ku mutima gwa Mayanja era ng'abakyala yonna gye muli mwebale nnyo mwewalira Fulufiga webale nnyo ku lw'abakyala n'abagumya n'agamba nti Fulufiga Mayanja agenda kupafominga ku lunaku lw'ennaku z'omwezi 24 era agenda kuyimbira bulungi bamaama abakyala bali eyo mujje mufune feeling ya Jose Chameleone ennaku z'omwezi 24. Fulufiga antumye nebaze ba President Chameleone antumye nebaze ba promoters list ngisoma wano era ng'ozongerawo bapromota ba Uganda. Joseph agambye mumulaze omutima gw'abatasuubira yamenyeeko abatono naye agambye mumulaze omutima gw'abatasuubira buli promota afuuse konsandi mu nsonga eno eya Joseph. Buli promota avuddeyo n'awulira lumu obulumi. Joseph agambye mulungi guno aneebaza agambye neebaza omukulu Balamu n'agamba nti Balamu yonna gy'oli Joseph akwebazizza nnyo obubaka bwamusindikidde bwayongedde okumugumya n'okumulaga nti mukyali wamu ng'abooluganda era agambye asanyuse nnyo asanyukidde ddala. Omukulu antumye neebaze Keti Kavuma taata Mayanja amusindikidde obubaka weebale nnyo weebale ddala. Mayanja yantumye neebaze Abigex yonna gy'oli mukulu Abigex Mayanja asanyuse weebale nnyo okulaga omutima ogwawamu. Mayanja yantumye neebaze Bajjo Events n'antuma neebaze Bagunywa Events n'antuma neebaze baganda be abasobodde okumuweereza obubaka ne bwebale tasuubira. Yeebazizza nnyo Bebekulu olw'okubeera obumu mu mbeera eno yonna n'agamba Bebekulu muganda omusanyufu nnyo olw'ekyo. N'antuma obubaka buno obw'enjawulo nagamba yabadde surprised okulaba muganda we Bobi Wine ng'amusindikira obubaka obumugumya mu mbeera eno. Ssebo Honorable Robert Kyagulanyi muganda wo asanyuse era n'antuma nkwebaze muneebaze ey'enjawulo weebale nnyo okuma obubaka obumugumya. Agambye ali so strong nti era omumanyi bulungi agenda kupafominga ng'ennaku z'omwezi 24 era agenda kusanyusa bannayuganda. Omukulu yantumye neebaze b'ambassadors ab'enjawulo abamukuliddeko okumugumya n'antuma neebaze Uganda Airlines mwebale nnyo mwebale ddala obubaka butuuse. N'antuma mu kamera neebaze mukulu we Koffi Olomide olw'obubaka lwe yamusindikidde. Yeebazizza abawagizi n'agamba nti mwebale nnyo mwebale ddala omukwano gw'omulaga mwebale nnyo olw'okuvaayo okubeera konsandi ku nsonga eno era n'antuma n'agamba nti abasuubiza nti ku luno Katonda ali wamu naffe era agenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 24 era n'asaba bategeeze nti ku program eyali ekoleddwa yayongeddeko ennyimba 10 ez'enjawulo n'olwekyo agenda kubeerawo nnyo mu mulinde ng'ennaku z'omwezi 24. Joseph yantumye neebaze management ya Lugogo nti mwebale nnyo okuyimirirawo nabo mu bwangu obw'ekitalo ne mukkiriza okufuna deeti endala olw'embeera eyaliwo n'agamba musanyufu nnyo gye muli mwebale nnyo mwebale ddala. Asembayo yantumye neebaze Keti Promotions okuva South Sudan obubaka bw'okumugumya bwatuuse weebale nnyo weebale ddala. N'olwekyo baganda Mayanja si mulwadde
mulamu bulungi. Mayanja tali weak mugumu era alina amaanyi mangi, wabula Mayanja wamu n'ebbiri bakuwumbawumba. Mukitegera bulungi, balamu bulungi naye bakola ki? Bakuwumbawumba. Guno omukwano gwe twalaga, guno omukwano gwe tusazeewo okubalaga bannayuganda gwe guli mu kwongera okuba w'amaanyi. N'olwekyo mbeebaza olunaku lwa leero ku lwa Joseph Mayanja, era nensaba mweyongere okubeera wamu naye ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno. Mujje bangi bannayuganda yonna gye muli, mujje bangi tubeerewo ku lwa Mayanja ne big events e Lugogo ng'ennaku z'omwezi 24. Abaagula tiketi zammwe Mayanja abagambye yasanyuse nnyo olunaku lwajjo olw'omuwagizi yamuleetedde tiketi ye ng'alina n'ogamba yino waleti n'agijjayo n'agimulaga n'ayongera okumugamba nti gikuume. Abazinga n'abasaba mukikuume bulungi ng'ennaku z'omwezi 24 mujje ne tiketi zammwe ezo. Tweyanza ne tweyanzenge. Sanyuse nnyo okubasanga wano. Nsonyiwa ebadde short notice nga sobola kugendera mukama wange ganno badde nabiribira byokwetika emigugu ebyembeera naŋŋamba mukozi ali wano afa era mbuze bubuzi emmotoka nebadde nkola nengereka nenzijaliirawo. Bebaza mwenna nenzigenda sokale bugabakazigwewo kisanyusa nnyo okulaba nga Keti nabibegisi we mwali mwewa nga muli kutegeera omusika tegeeza nenzigenda sibirina bweraga osanga bala ng'ayogera n'ebbayibuli bwe gumulama bwe bino tambula. Sigenda kwogera bigambo bingi naye nsogera ddala omunyolo wawamu n'omupeesilesi w'ekibugu ky'Elugogo era nze omuntu lwasooka okubira essimu ku lunaku olwo nenzija ne ttiimu yange nga njagala tuseewo siteegi kye twasangawo takumalamu amaanyi kubanga kiri kyali tegendereka. Era omukazi olwo sagala mutwaleka mukazi olutwaliro mutwaleko omusajja olina omutima nasanga wali ku siteegi bakubanga ndi mukazi olwo munene mwaliko siteegi abalala era nali manyi olunaku aliko okusijja era nabuuza buli lwesanza nebanga muperesi yali ayikulaku bulijjo okulira bbiri nga simulabangako naye nfunye omukisa omulabako leero naye oli muzira kubanga ke nasangawo ngaayesa okuba kusinga. Nasooka mukama nsonyiwe nzikiriza nnyo mukatonda. Nasooka negamba naye ddala Katonda asobola okukiriza ekitundu okutuukawo wabajjana pasika we pasika wakisagala olwaliwo waliwo Katonda embeera gyampisaamu neekuleetera omukuusakuusa. Kati nze Katonda bwe yampulira essimu nentuka kuveekula n'abaana babeera bamuzezi kwanza bwesooka ddala okubira essimu kwanza nali mugambe ekyekira okubeerawo nga njagala tugepipanga siteegi zaffe ez'ebiti bweve ku siteegi ez'ebbeeyi ze baagala eno ngegende maaso naye kyenasangawo nga niwe babakuwaana ndi kukafundu wa siteegi basaawo nga tosobola kubitegenkanya nange gwoleyo okubezigatima naye nebaza Katonda nti buli kintu ekibi kivaamu ekirungi. Nze kino sijja kirabanga kizibu tube mukaaga oba ofuba obutosobola kumalaawo tukutwalemu omukisa. Tisaawa zino embeera embi yatuleetedde okwegatta ffenna nga bapromota n'abazanyi. Embeera embi gyetulimu yatuleetedde opromota omupya nona omukazi alina ffenna obanga talina nkinyonyola etya teri muntu olwama nti talina nkwe talina malala ate mwana mupromota kwetabawaoku talina mbwa awa abantu respect si wa bigambo bingi kwegamba kuba n'oba tomwagala n'obulakuliza ebiyeyisa mwenayisa byekikulu byezigenda sisobola kusanga agirexine munyongo bagenti babasangira tulina obuliga obwa abantu respect naye omuntu agenda agenda atuza ensawo ze z'obumonde najja nalooza nti yali waggulu wa agirexine waketi oba waggulu wa basangulengo bino tulina okumanya bakama baffe nti saawa zino osanga bedokulu babiri otoge waino walina okuba bwekiriwa ng'abantu bakuterawo omukulo nabo basobola okwogeramu. Nze bisinga buli mpalanga atalina mpisa naye ebiseera ebisinga ekinkumana obulaketi mbawarisibwa keti bwanganga tobulaki kusimbula apeti bwanganga tobulaki kusimbula kitegeeza ne okusimba amapasa mu ngeri masa amapasa kayanja awarisibwa olw'okuba nti basobola okuwulira engeri y'obulokozi naye najja n'abalabirako kibi nnyo okujja mu mulimu wa banno noweefuna okugezi awo n'otomera nnyo ekitali ku biga akubira abasimba twaliwo bibi bye baali bakoze mayuveetali bana bakuze ebyokulya n'ankubira ng'olutalo luli waggulu yankubire batasobola nakusa ku ssimu nendowooza omukazi afa nekisolopinga nenkubira abaali bakoze miitinga abaala nono nemukakanya nadda mu mbeera kubanga pointi yabadde nti
bulumi bw'ennyumu ate lwaki basolooza ku bantu bena musaddendi ebyokulya era mwabyeyo ku mawulire naye ne mukankanya n'ampuliriza n'empulira nakali kaseruteeka kasajja kaffe ne mbagambyokkayana sawa zino promota tulina kubeera mu nkayana sawa zino tulina kubeera kulaba bakulaakulanya obwingi bwaffe mwana ne valentine twalizikuyita akatoo kyamagezi because bapromota tunasalawo na kuteeka ndongo era twabagamba nti oba oli promota ng'ozera amaalo n'obusibusibu bwepeteeka obwire endongo enyini egenda kwegobera enendongo yegobera levo teri ddogo mu ndongo bakuyimba teri bala mu bwaloba teri ketibwalobwa abitesi gwe weerogola obusibu bwo manye abantu babeera wakeeka balaba tivi ne bagajala bafuuka nga abitesi olinagamba ngenefuma abitesi mufulineko erinnya fwe twatukolamanya nga fetwafukufika tetwafuma nnyo bantu batemutabanga abafumi naye twaleetanga kontenti asimba eggwanga temuseka twaleetanga kontenti gwe mulabanga alimu okuteregereza n'okuvuma naye ng'ate azimba tifolowingi gye tulina abantu balina kibatuyigirako naddala abaana abato naddala bano abantu bakwekuba nebagamba njagala kulambenga kubenfuna njagala kulambenga pasita bubwengi tekineetagisa kusooka kufuma pasita bubwengi okufuuka nti aliwabulawo okugeza okola otya era nekuza pasita bubwengi owangalira otya ku kyali nasanga tebakwatagana kawala gonna ebigemo bikuuka otya kuwala kulina mu kyali pasita bubwengi naagamba n'ensonyiwa mingi nabo abakazi abati kwegamba osanga n'omulimu bingi ekiro nomufuulanaba mupromoto wapromoto wakali yeebuuza talina maalo talina olagala excitement ate wabantu respect tudde ku kyakabiriyo banayenga togera begayirira nnyo kujja mu kivulu oba mwagala mujje batumagala tetugenda begayirira nnyo kubanga byobanga ne product byotundanga nnungi togenda kwekale masiga abantu baagala ekirungi njagala ngawulire mwebaganawulira mandaga watulina abayimbi bato kabiriyo nabayimbi alimwale bakuleje emigonna sagala kunywa muganda wabebebekulu nebebekulu yayimbi obimba nenjagala okama nakugambi nasobola kweyimba njagala mbabuli nti abamu bweretera abantu bano okubavuma ne mugamba nti abantu bavuma tosobola kubanga bebebekulu luganda mwena mwena abantu bayasira kubakwano babebekulu nebyetuyiseeyo byetufuna naye ne balejimbi bano bweweeku katimba tosobola kuyimba biyimba sira katiraga payipa anayimba ki bebekulu banga oyimba sira atisi bwobanga olina enjiri yimba akakamiro kabyo yakuyobimba atisi owulira mu mesiga kabato bigawomasa byotataayimba nga bwokiyimba nemukabadakoasebetanamangangowadakuwa ngagenda kuvuma nafe abayimbi bayaganda talina kontanti muleka gamba nti tuwali promota walala muyimbi no naye musika abayimbi tebakyalina kontenti mukatonda mukulu okutegeka ekivulu n'ofiisa sente osonda abayimbi mulengo aye nga bulayimbi gwotuukako akusaba kamulejaga amapabilioni 7 ogende wabebe kinyina mimba zinakusaba 10 ogende wapenzi yafulanire muyimba nafuleruka yakusaba 10 okulya bulungi ogende wafikifa mayiga ogende wazakafana tebikyalinga luli tubasanga muzeyi kafana muzeyi sebalira ne muzeyi basudde ng'osobola okukola abayimba biranakifumufuusa sente nti saawasonga tufunenenya natufunevuma abayimbi bano basobadde baprovayideyo kontenti ayiriza abantu ebivulu nga tekufudde kutya kontenti ng'abayimbi mugenda kusukudu ne mujabulajabula ennyinga bakyabavuma nnyo kati kabiriyo nomulandira kuyasimba emyaka 2 nga bwalyako kati kabiriyo tekukyamuwanja muyimba tupya kabiriyo tekukyamubuuza ti kabiriyo noyimba eki ti kabiriyo nyokumanya lwegisabala muwana kumanza ebyekisi byange kabiriyo tubamukwanonya naye kabiriyo yegendereza nyo ekintu kyafumbira abantu wano kabiriyo yabadde n'oluyimba olusinga babiyita forever nga ludagiragira nti zebiriyo legend nga luludda tukuyimba mwena kyonyumewa yakubye eggwanga muti olabule mulimu akuwulira n'akuwulira katonda n'akuwulira kubalunuba aboogera obubi n'akuwulira ekyenabakanda wano bebekulu tukwagala nnyo naye okola ebintu ekyana ekito otuleetera okuvuma ontegeera kubanga njagala mbawulire tulako bino mwena mwena bamawulire nga muliwano tebabalimbanga nti waliwo omukwawalana bebekulu muindasola bebekulu tumwagala okusinganako naye bebekulu mumutusi oba bantu bajja kugambye yeetereze obanga okuyimba asokakole kubanga edaddemu ennyimba z'abagenzi kubanga zasobola oziyimba obulungi yayimba bulungi god of Africa mwalu yaluyimba okusinga nekezo I was god of Swahili buno kezo yaseeri yalukuba bulungi n'atuusa kodisi zonna ate okubiriza ne Jerusalemu sale lekera okutamira zuyindaso tosobola kukulira biyimba lwanamba emusibula n'osobola buli kyeyanjebutamu njagala twesipekitinga baleje ng'ojjeko David Lutalo yazzeemu oluyimba bulungi basitayakutta music mugebe kimulumanya okusala nga kajondoolobera mu luyimba lwonakabiri ono ayina oluyimba luyiseko nga bagajango ne ku mazzi
ndinaboobwezi walukwatako nange naboobwezi naye sinakyekukola nebekulu yakola kisajja talina kyeyango nebebekulu akola ebintu ebyensola ebyotasobola okukola bayiaaa osekera bulungi kati bwebasabule osobola kunsanga nti nga nzitondobera mu luyimbalo n'okulaba kadi nduzemu madinga penzi yazemu gonya Afrika n'osatuka bwe twagala okurespektinga music gyenosale musale todda kukkiriza abaana kusanyira mu nyimba z'abaleedeeyo omuntu wayiga obulungi nga David Kalasiima lutalo yekka n'enyigisaale kulisembagezi be bazemu nne abasigadde andajyangu yayiga oluyimbalo sibakakyagala okuseze mukatonda yata oluyimbalo omusajja ono okubasiza abafana leka ngenda kumaliriza ngenda kubabazingamusinagyebaagazi ziza abafana nayiba oluyimbalo omusajja ddanimugula baddenebabekulibalibabirisira simuve kukusima sirikukateeka ziza abafana nako oluyimbalo omusajja nekyemanyireda tubala abayirawo bagenda kufa mangu lwakubanyoga kibi nyo muzekisebadde okubeera mu ddiro ye nawulira nga music gwe yateekamu obudde gwe yateekamu sente olwokuba mwavu mwasigula nga bakuzira bubi bajjo bajjo tuyange bajjo kyensaba kiri bwekiti nsonyiwa muganda wange naye nsaba kusaba abasajja abakufunyisa mu kamera obalaba bagenda kuva ku mwana gwaggwanga mujje gwonna mazaba wa content tebagenda kuzadde simala bebekuuterakola omwagaza temubanja kale nakati banaibanda mwena kangomazisula banaibanda mwena tetugenda begaira kujja kujivuuluje kubanga milioni muyimbi bw'obeera abayibi bali abafulati ngagenda nobanga oyagala kufuna sanya obanga oyagala kulaba music mwabeera obanga oyagala kulaba ddala abantu bayimba kamiro zimuwolereza zatenikope naye kamiro nayimba edaddala gwe munaibanda ngaolina ennyonta ya music batunyeko bulimiwayo guno mwaka walishaina kuna mungu manga ya kamili wanda wini nwajo were ate kunakolela bale ngamba ngatuja kwa wini nwajo temoga na kuda kukura wa show yogenda kutula wali wala beta masijala ibanga ya kamili sigara kogera bingi walaika kwaita kubama muje tunyimiwe tukomye ndalo kubisi industry tube na kuda mote ya nyo kwa kuista ngana shop promoters twazi bali ngebifuru mwandege ya bakoze kya bakoze president ya sauna ngamba umusema ndio kumalengeze kaka fetuli kwa muzindo watuzo wa bibi wa promoter ya isa mungi muja kutabola kubifuya abantu kutaka kisa na teleza za music industry with all everything is possible.